Yes, okay, tugenda basa atende Basic Films Incorporated bakutusako. Echadi tandikwa Vision Talents Film Production nga bulijjo eminze okwerezo okuva mu emizi video era nga tugenda batandise kina Uganda. Joseph Essence Film echadi tandikwa Nakimbugwe Pamela na Mwanje Sophie Kagwa Ramadhan Kayonga basi tumule mu filimu nyenje Kasozi Sabiti echadi tandikwa Nalubega Saida Kemigisha Muheraza echadi tandikwa tugende maso filimu eno bagiita Beyond Desire obutamanya tumanye ku muludi guno bannaffe bano kiki bazze nakyo mu filimu yabwe y'omulembe so nga nagamba tuba twolekedde kina Uganda muganda wange mwenyenaze kyolina okumanya maama bataata kuba kuyiga yagalagana kinjiro naddi Kasozi Sabiti bakoze continuity katandikiddeko maka gaagano tuli mu biseera ebyobuliwo naye nga tuli wala nnyo n'okuva mu bibuga ebyandibadde biriranye akafo kano tuli mu kyalo bulamu bw'ekyalo bwe tubandibadde bufaanana zaako okwetereza endokwata amazzi temuli waye Faith naadda akyanoonya bikookooma omanyi mu kyalo bambi ebikookooma byebikola kale nno siwali mazzi ate balina okuleka ni bakoda kuikya eddagala omuliro wamaze okukuma alina ofumba eddagala omwana obwedde amazzi siwali bamutuma Faith ayanguweko yanguwa aye toyitira mu ffene omanyiwo okulwa mu mapeera alina abaana babiri omu bwamutuma lekani ate omulala wako byamugamba okukola ebisigadde kale nno Faith mu kumutuma emugga waliwo ate omulala ajjanoonya Betty wuuno ekyali ntandikwa genda okwetegereza Betty abadde ali bizi afumba kyali mu kufumba nti amune mbadde nnyongeramu enkwe ez'okubiri omanyi obukopa bulwawo oyina butika nyenku tukyatandika ye mukwano gwe Betty gwazze okulaba ye muwala ono Angela neeba ne mwana gwe ng'oli muzibu mwana gwe n'olala n'otaŋŋamba ng'omenya oyo si mukwano gwo najja munene baŋŋamba mbu oli mu ddwaliro ne nga kankulinde bw'olivaayo ne bakusiibula olijja n'ondabako imagine mukwano gwe yamugamba yandibadde agamba najja okulaba naye ate yagamba wava mu ddwaliro tewaŋŋamba walwala tewaŋŋamba mukwano gwe ekyono tugenda maaso era nga tukyaliko ntandikwa agenza okujja nga alina eddagala lyanoonya lina eddagala egganda nga omanye embeera y'omu kyalo byakweyiiya omukusujja ogukutuusa ku leve eya panado ogwo guba gunyiinyiitidde kaali omuwala ono ali mu kunoonya kawunyira bagamba mbu akola ku mugongo ogw'embaluka kakati maama abadde antumye tugatte eddagala lye nga lifumbirwa mwana ono abadde mulwadde mu ddwaliro yakavaayo enjo Angela kati ngagamba munne tugende ndabike nga tunoonya ku ddagala ekyali tandikwa tugenda maaso nagambye efirimu eno by Joseph Essence twatumanye bannayuganda ye batuukidde ddala mu bya sinema bino era tulengera firimu yaabwe ekyali ey'omulembe nnyo okuva mu bannaffe bano aba Vision Talent Film Production kakati ono bw'ava eri Betty ng'ajja ku ffene yali muli wa ffene nnyo amapeera bagamulyako naye ffene lwakuba abaamu amasanda oba tuli awo waliwo ayingidde kawoomera akaki oli mukwano muno eswiri akaki kegambye amiise kawoomera kadi otunula bwodi ogeza okola nga nze golina oku nate kikintu twesaana olina entunula twala eri ebbuto ali mu kitukutu kikole neera kirabe gw'obagambye wonoonya omukwano gy'ozungira ku nze olega olubuto olukulinga olupike musimanyi wamira nsumbi stupid still of yesterday funa banno toddamu kummanyiira Betty tamala gawaayo mukwano gwe Betty kiki lwaki tonvaako toddamu kumanyira oba onsanzeewa oba onsanze wulira omuwala oba onsanzeewa wulira oneerabisa nojjo nzungirako ojja okunswaza ne mu bantu kati ddeno bajja olaga oba si ekyo dda gy'ova toddamu kumanyira gundeetako empale stupid ndeka ndina ku njabu mwana gwonyirira olususu ate ne wokugamba sigupa wagula nnyo okukuba ogwo ogutwe gwe kulinga omufunfugu munange awo nga tuvaawo firimu kyagitandika era nga tugenda maaso so nga tulaba kina Uganda era nga tulina mwana mulenzi ono Abbas Kayongo
tumulaye mu firimu ez'enjawulo tugenda maaso mu firimu eno gyalimu ey'omulembe ennyo era twaga tumenye munnaffe ono kikyaze nakyo hano oluvannyuma tuddako Abbas Kayongo Original Names Abbas Kayongo y'omu ku bazannyi ba firimu Abannayuganda be tumanyi obulungi ennyo kati ali wano musajja atwava mu bitooke kulima kusalira mutwabonyeebonye obulamu bw'ekyalo buno bannange naye obulamu bw'ekyalo bwe businga lwakuba talina omu gw'ogamba kuddayo nakkiriza kabenze kubanga amatooke bagali amabisi gatonnya ekiriisa kibaamu fene kati ali wano ngenda mukangira nyabula ajja kitegeera ngenda mukangira ali wano yakedde mu ntangawuzi nadda mu binyoobwa kati adaava mu muwogo kwe kuyitira mu bitooka ajasalire kumbe waliwo akutte akambe uno mwana waabwe wala yesunga kimu mukanga ngenda mukange nagamba ove ku mukazi wange nekaseka omanyi ekisinga oleetera abavubuka eminyira bawala azze kusaaga laavu neerimu ebyokusaaga olinga wakutunuzaamu ekyambe nze ku lwange sagamba ove ku musajja wange sagamba okukuddamu baana bazanyazanya nga banya abantu nga bamukwano naye ebyokugezesa mulimu omuyaye nga y'omusanga nga tayagaladde omusongamu ekiso nga ne oba okutekambe n'omutunulira afunamu omutima ogwakyo ogwevuunya emmeeme egw'olubege kuwujjiraawe ngumi n'okijjamu enjawulo bannange ekiviiri kyaffe kiguddemu ettako nonsanya kusuula mu ssanja agwe bw'otyo nempita nga teri yazaamu nengamba kagende mulimu kakanno asookedde wa mutako ono era awutuuse waka n'ayitayita nga teri amuddamu n'alowooza ali mu nnimiro ajejejeje omanyi n'alinaku zino nnima nnyo ebbavu linkutte wano oliraba banne ekikuna olimanga mu nsibe ate munene akola kiri wano waliwo amabavu wano ne wano waliwo ebbavu ne muliiso waliwo ebbavu alina nnyo omuzannyo munange wedda nkulinda ne nga n'ofuna obuyembe obuli furesha wagala nnyo obwakagwogwo obuto lwakuba ate omunnyo osazze nagwo eyo ne tuvaayo tumanye obulamu bw'oku kyalo kino embeera engeri buli kimu gye kitambulamu tugenda maaso ne firimu era nga bagiyita Beyond Desire byawano bikyali bitototo naye naawe yanguwa omufe n'okimanyi tubaza mubaze ate oli awo sajja kano baffe ne kamuloga bulozi yangu agenda kubiri ebyeri ffene abala nnyo kino kyengedde bagudde ku njabu ffene si waabwe ewaabwe ffene yagaana okubalayo kadi ffene babba mubbe kumbe omwami olwamubako ffene enkya neggulo bamunona akawungeezi ku maliiri buli wamu bamunona mutuntu n'aba alina walaze kati ekimuleese ayagala amanye leero ekyamuganya okugenda ffene bamubba misana kati jangu najja tumala tunadde enkya sabakola ku ffene wange buli ffene wange mwe mwamusimba ffene mumanyi gye kago byoli wana maliriza ngaze nange nina wentuse kumbe so oluvannyuma nnyo tuddeko mukazi watwanjira ali wano ne mukwano gwe Betty ng'osibise nnyo kali Betty obedde asirise nga alina kyalowooza ala kibulira munne ne Betty oba nagamba emirundi emeka nti nene mwagala kadi amugaye tolina kwesonyiwa mulenzi oyo kaseera nawe sooka okiraba laba kagenda kuwa kyolo omuvuga guli kutalina kyagenda kuwa tekayina nangoyeza talina ade olugoye olusiibwamu oba koza budde ki kati gwobola ayambala awunya aleka n'okukyumakyuma soka wetunuuli oli muwala mulungi nnyo lwaki wesusa ku muvubuka atakusaana bane avubuka gye bali abaakayiku kyali naye susa ku muvubuka atalina kyavaako akuvaako naakani oba okagaza muvubuka avaako vvu nze nkubulyeko Betty wulirayo wasonye ekikwata ku nze ne Henry ne muveeko omuwala ayagala henule bw'obanga olemedde ku kya henule oli mukwano gwange nnyo naye bambi saagala nkukyawe toddamu n'okweyogereza ku enule weyakukyadde oyogere ku enule atwaye kasasiro
Ebiseera ebisinga ekireetera ab'emikwano abalungi okwawukana bwe abasajja abamukazi. Ekyokubiri ziba ssente naye ng'ate ekyenjawulo eri ku mukazi n'okutiisatiisa. Bw'aba musajja n'omukwatira ku mukazi we kaati oluvannyuma yitudako Henry. Aba agenda badde ngenda kuwa musawo wa muzeeyi Kijambo abadde antuliza. Henry nkwerekereko. asanze Betty. Nedda tegitala kumpereka. Naye Henry bambi mpereka nkwerekereko. Ate amazzi ogalekirani. Nawe gamme nnyo obedde era oyinza okunsitulirako naawe. N'okusitulireko. Obudomola bwa okusitulirako. Nansitulirako bambi. Henry teyakola nsobi ng'asitulirako Betty. Wamanyi Betty mukwano gwani? Betty amanyi mukwano gwa girlfriend we. Nga bayitawo. Dagenda muzeeyi Kijambo. Enda kunona kiwabyo. Nyakanya. Gwenno tondeeta obunaaka nijja kuleetera obusuwa. Kakano kyennina okulaka naye ngende wa Kijambo. Kuba ndaba tujja kulwa nnyo otambula mpola ate onsituzza ate otandise kunsokoola. Amukwata obusuwa. Ate onaaga nti sikuyambyeko. Ng'amuleka. Naye kati ogenza otya naye mazima ddala leero ogenda olyoka onsanga n'osala ogenda ebugenzi bw'atya. Naye mwana gwe olina empisa embi kibi nnyo kubanga you cannot see directly ate ng'omuzungu agamba what you see is what you get. Kikyogambe. Enule naye enule. Naye enule naye kikyotalaba enule kale ate okolima bukolimi yogera kyoyagala miyembe mapeera gyebireka. Nedda si mapeera. Kati sooka olinde kuwulira oyagala ki? Lwaki tuyogera kyoyagala? Mbulira kyoyagala kubanga omuntu olina kyoyagala ogamba muno nakikuwa ne akikuwa. Okusinga ate okubaawo kababukabi nze siina katambala. Nlenze mpulira nkwagala. Onjagala. Olindako. Omanyi mwana gwe ku kyalo bakwogerako buli wentambula eyo bakwogerako ne ngamba bakuwaayiriza. Nga bagamba ki? Bagamba mbu simanyi muwala gwe Betty mbu olina wayo ezitakula. Nendowooza balimba. Nali manyi bakuwaayiriza naye nkizudde mutuufu for sure. Ekikyamu ku mutwe. Oyinamu obuzibu ku bwongo kubanga ekintu ekyo nkirabe kati. Oyinza otongula nti onjagala onneetaaga onfiirako wangwa wantamiira ng'ate okimanyi mukwano gwo nfanfe ye mukazi gwe njagala. Oli muntu kikaaki. Weeraba n'okweraba. Kuba kati ebintu by'otandiseewo era birabika binsuula emmeeme. Naye nga ddayeko omira eddagala mutwe gwone olinamu ekizibu olina ekirwadde otakujjanjaba. Omuwala yatya ku bulungi bwe waliwo abamulwanira ku kyalo naye alina gwafiira. Ekyo kikuleetera okumanya omuwala ono bwedda ne wagamba mukwano gwe musimanyi weesonyiwe ennole ng'alina kyagoba. Ani gwazala mbu simanyi nawa enfu? Genda okudda ano. Nate nange kano kantiriddeko. Kago. Tofumayo okulonda. Agenda n'onda akakazi. Bano babbi baabibala ku kyalo. Ovakedo bamutwala afe ne luli yagibagisizayo miggo. Kakati bagudde mu ssamba ly'abandi balireyo mu nsiko. Ne bali ebintu naye nagamba ne luli gwoba oli oweeri owakagundi tubeere ku bikajjo by'akakejje ebyo. Tomumanyi naawe. Amusuuliza omutwala ku bikajjo by'akakejje kati aba ali awo. Kweni ekintu kyo. Agenda kusigala ng'ebikajjo. Naye ekyo kyo kigenda kuyisa bubi. Wenna ogegedde supu ku mimwa. Kakwatireko baby. Bansitulirako. Kale eri ogubuto gwoleeka. Oli bava mukyaba ate omwereetako. Keno noonye ziri siteekezo z'ositulirako. Kimanyira. Jenze ekibuto mpikewo tomanyi. Betty alina ebizibu bye bakamukyawa n'eddakiika tegannawera 3. Osinika nnyo naawe ekintu kino tulina kikwasaganya. Yamuguza empale yamugamba yaswaga kyokka olugireese mu swaga ne lifiki kaganya okweyongerako. Nawula akagwawo otyo. Nebbo kukyanga wepanka akoleyo kakuwangu.
Aye nkagumvumira agapale. Aye nkagenda ku kibuto. Aye. Tebandu bakoze mbuto. Tugenda maaso. Henry. Omwana awulira afiira ku Henry. Angel. Ne Angel. Henry Angel. Gwe Henry oba otya olina okunjagala. Tugenda maaso tulengera abantu batandika ne bafuna emitima emibi. Konna kalwa. Era oyinza okudda ogamba n'embeera gye ndimu leero nze ali mu mbeera etategerekeka. Kaona tunakola ki? Kumba abantu boyita nabo. Ate kubaako abatakwagaliza. Omwana natandise okuwera enkolokooto ye Betty. Kakibeere ki? Nina okufuna. Ani gwoga simanyi wa yanfu. Nze omuntu akwagala obulungi ennyo bwe. Katuddeko maama wa Angel. Kazi watu ali wano. Genda maaso bwe yeetereeza. Tugenda maaso ne firimu. Era nga kyatandika nagambye evudde mu bannaffe aba Vision Talents Film Production. Era nga nakutegeeza kati bannayuganda bali ku level ndala mu bya sinema. Nga bulijjo Emmy nze nkuweereza. Era nga firimu ya Joseph Essence. Era nga director waayo tulaba bamu ku ba director abapya ne firimu ze baleeta eno kwe yatulengera yevudde mu Vision Talents Film Productions bannaffe abo bapya. Era nga emanyiddwa nga Beyond Desire. Kale omwana ono bava ku luzzi. Bulamu bw'ekyalo bwe buto bwe bulimirira ebiseera ebisinga. Mazzi bagajja wala. Kafuuka. Kale tuba tuli awo ye Kagwa Ramadhan. Okungedde. Tuliko oligino ne muzi. Ekyalo kino leero abantu leero ekyalo kyaffe bakitedde ku level ndala. Kakati waliwo mwami yakatuuka butuusi. Naye nga layika amaze akabanga nga tali ku katundu kano era agenda okujja embeera gy'alaba yakyukakyuka. We twalabanga obusaka wano twagoberangawo njobe. Bazimbawo dde ennyumba. Wawe banange yakatuuka ekyali tugenda maaso. Kagwa Ramadhan. Abantu wano si we twatanga ensejjera awo. Kuba kati wentunuulira awo abantu awabalanga lumondewo kato kubanga aliwo n'emisooli. Ekyalo kikyuse. Amaze ebbanga nga taliiwo. Kyajja akomewo kyajjajje. Tugenda maaso. Kazi watu uno. Genda okwetegereza. Kuno siye na mwandu ntale. Ajja yeewuunya bannange. Kisaabagira akyaliyo. Nyumba twagireka ya ssubi yagikomerera. Kati maama Angel aba ali awo. Nange. Agenda okweyalo eri grand ezze. Zimu ku moroka ezitavugwavugwa ba mpale enywera wuzi. Kumbe waliwo omwami agiddemu. Simanyi dayobe. Yono amufaananye entambula ndaba agomanga ye. Gwego omutwe gw'abenkebuka. Fana. Banda. Omanya omuntu aganyisoko wali oli agamba nsanyusokula face n'etwagga. Omanya akuyinako ekiri. N'omuntu atandika nsanyusoko. Ulaba. Aba asanyuse. Ng'olabika bulungi. Ulabika bulungi buno. Bikandabe tulabe. Oyo naaba wangeri. Nsanyusa okulaba bannange. Naye mutubuzeeko nnyo. Nitulabika. Kitujje tuzze. Naye kankwalirire. Nange oyambadde bulungi ate olabika bulungi. Wedde akatebe nkawaatirako emiwogo. Nsanyusa okulaba. Tulakaawo. Nange. Katulabe nga tunatuula. Nsanyukidde nno ddala. Kulaba. Tuli ku kaalo kaffe kano kiwooma magaaya. Era dde. Muli mutya. Gibale. Gimbulidde. Kalungi kikindu tulya gye mbuliddeeyo. Tuli awo. Nange kano mutaka. Abadde mbutaliiwa adde bulaayo era kyovula adde abuze nnyo ennaku zino wa mulanda nnyo.
bane mwebale kulabirira jjajja. Genda maaso n'okulabika ndi abeebaza jjajjaawo abamulabiridde bulungi tuka jjajja munnange mulabiridde ng'omuntu owammwe era tumuyinako oluganda namunera tuli baluganda kuba muno mubeera ku kyalo kimu ate mubeera oluusi mubeera bawamu era muba baluganda bayanyambuulidde niŋŋamba yibaana tugenda mu maaso mwana ava ku luzzi ye Faith tulina omugenyi omubuuzi ka Faith akala akato kawala ka maama akokubiri sansa kulase ke ka Faith era ndi febo kalokola ennyo eddiini erimuko ono yani muntu wemwerabidde kati omwami ono ye Deriki nindi Diriki ono ye Feigo walekayonka walanga baluwananga kutuwakula dda oli bulungi osoma bulungi do you school yes I school yo porridge yes always porridge genda okume mu bijanjalo bimanyi bikalu birwawo okulira omuliro entamuza ino simina zikuuka baali bazikuuka bwalaba entamuza okumuliro okwalayira tugenda maaso era nga firimu tutanga tumanyi kiki ekiddirira mwana wuli akuze bamuleka ayonka wuno mukulu omutegedde omutabani oyo ali ku kibuga ate teyatunda yeeyo yonna yatunda yodda omanye amawulire gatambula kakati munnange bano genda okulengera mwala omukulu ate oli kati kyofolabanga kasooli omuwala omukulu kati eno mu bikajjo lwabe bakyagira kati n'entangawuzi eringazi ono birowoozo bigenze kulikayo tuyina omugenyi mubuuzeeko simanyi oyo okyamujjukira ono mmanyi maama simujjukira tokyajjukira Deriki tomumanyi babeeranga nemmanga bana bakuleeteranga switi nga muli bwana buto munembadde simujjukira mwala akuze oli otya gy'oli oli bulungi oli bulungi wenna ndi bulungi ono ye Angela ono ye Enjo bano abaali bakayiga okutengerera bannange abaolanga bakula mangu omwana avudde mu bwana n'afuuka omukyala mwana gwe twaleka bano atengerera ate nga ndaba atengeredde tugenda mu maaso ebirowoozo by'omwami ono ku mwana oli obwala omukulu ate alina engeri gye yeetegereza kuba munange okutambulako kuba kwetegereza tugenda mu maaso genda okwala essimu ezze nti watuuse bulungi otusaze tuli balamu nange mundabire nnyo mugaye mutumidde mubulire ti gye tuli balamu bulungi omubulire ti oli mukyala njagala olabe mwana anyiriridde e Bulaaya sente ekyusa Bulaaya akyusa yalaba mutaka gakyukire kati no twokuva eyo tudde wa Henry omwana ono omanyi okuba niwa bwe takyalina muzannyo gwazanyirayo bw'aba ayagala okuzannyamu agenda wa Henry nze nkalaye era bazannya bombi obadde olaba babeera bombi kyeyavudde ampita omulalu mawuzi kale kandi Betty ku kino kyalabye ensalo yamweyongera twagambe waliwo ekibonerezo ekintu kino okoze bubi kuba ntwale tugambye akantu byakwebika naye nga ejjeyo kulabuleka obwedde olaba ekyayi kino kireka kirimu akatuli wasi ekyo nga kiri transparent okudde wa maama ali mu kasolyo kale sefu naawe gyebale akabimbi okatwaliriza mutaka ye omukwano bagumumma bulungi yali agala Betty mukwano gwa Angel ba Angel gyebali nti aba Angel gyebali owaaye gyebali naye gyebali kale mukwano nabyakwata konzo owaaye kasooli abadde kwe gaatandise okuzika ate ng'ali waka so mbudde obwe kawungeeza akaba alina okuba ni ali maka ewaka ye maama tugenda maaso ne firimu eno juka tulaba Beyond Desires Angel gyebaleko yaleko maama Angel kumbe Betty azze nyabo oli mukola kasooli oli mu kasooli wavuddeyo mu mbaga
Wamaze okubyala ebikata. Enkuba. Munange ebintu papa okola wano ne wali omanye enkuba eggwayo. Enjo aliwa. Bavudde wano. Enjo bagenze naga abazze wammwe eyo. Era wedda manyi muli mwenna. Nedda waffe tanaakujjayo. Kadire kayi kunfuula wonakani mwana muto naye ebintu omuntu omukulu okumbuzaabuza omwana bulijjo mmanyi mubaba awamu. Kyokka maama kankubuulira amazima nga sikwekwekeredde teyazze waffe. Kyokka mulabye ali ne Henry. Nani? Naka Henry. Bali ali ne ka Henry kyokka weewuunya omwana oyo namugaana Henry kumbe yamwagala. Mubuka yagaza ki omwana wa? Kati maama yatabuka. Tamanyi lwaki muwala we gwagala olunyonyo gwalabirira okwenkanidde awo. Yandibadde adda ku kansooke mulabe. Appetite n'emugwako eyo koola. Bali eno balina obuzannyo bwabwe butalina mannya. Bali nalaba kali kumbe ono eriso. Bakali wa. Yakalabirawo. Kumba amu yabomoddewo eriiso liraba. Nze nkalina. Bali muzannyo gwa kasiribonda. Naye mpa akasiribonda. Leeta akasiribonda. Tugenda maaso. Bali mulaavu. Baagalana nga bw'okiwulira. Era nga Enule omuwala waataba mu bulamu abatali nabo kumbe yazze okwonoona. Jangu maama nkulage okumanya bano baasusse. Omuntu gwe nagambe tugende mu Sonko nadda. Saagala kumanyira. Kavubuka nagaana dda. Paka omwana wange. Twaleyo obusirusiru bwe wame. Stupid. Jangu wano. Enule. Omusirusiru. Kulabe. Enule yagala obugo omukutte mu ntumbwe. Musajja atuyagala teyetegeera. Tugenda maaso. Kale okuddako wa Deriki yafunye ekirowoozo. Okuva lwe yakyadde maama Enjo n'alaba mu bawala bali kale abaana baali bato kuba omu yamuleka ayonka naye ate omulala abadde gwe yaleka atengerera eyafuuka Enjo malayika. Mwana yamwetegereza kuba okusinda nga ajjuke agenza omupima mulaba eno emboozi bagimuweyo ku kyalo ng'ebirowoozo biri ku Enjo. Muva Bulaaya akasente weekali. Hano okudda wa Henry. Omwana bwe yafuna nga akadde nga talina kyakola afazaali alimba. Ate engeri gye bamumanyi nti abamulwadde tebamukaka nnyo mirimu. Sikikkiriza. Kayonga Abaso ligino names akweleza nga Henry. Nindi Henry. Baby. What? I can't believe it. Nena nze nagamba oli maama muleke. Nze ne wananzira obutayimbwa nze gwe njagala mind you nzikiririzaamu believe me when I say so. Yalese akaswanyu ekinaddako maama ayinza okyusa kuba wa busimu agiraawo n'akakumbi. Maama otagenze kunnima ggwe bulimi. Nze mmanyi olunaku lujja kukya maama akwagala ebyo byaliko omusimanyi takwagala alimba ajja kwagala kakyagamba sirifumbirwa. Awo nno nzizizaamu ku maanyi. Naye lwakuba obuswanyu bwandeetedde okukka emmeeme era obwedda ndi mweraliikirivu nga mmanyi emiwunyo eginajja nfudde. Mutaka yuno Nindi Deriki. Wali ogenzeeko ku kaalo nga emmoloka eyita mbagamba yagunya kayiseewo emikululo. Boy, excuse me. Sonyiwa kuye kisata. Kagwa. Wanyu wamanyira wa. Kuonera bidde. Fesi mbadde njiraba naye atakanyiriro nga yenze munnange nage kakome ku kyalo. Aza sente zitukyuse endabika. Sente ye kegamba ye passport ye muyisa wali yazifuna. Ba muzeeyi bali batya. Babeka balo mune muzeeyi adantumye kawo bade ngenda wagundi olutamiliki no baba omwenge gwayidde bayisiza. Nkuze. Ne wali ku kyalo kati oyaki diploma wajimala. Abya diploma najire kamukuba onenga asijja jirumba nnyo. Nensigala ato kyatujiringa mbyagundi ntwala nsenene na fene. Ne bade ngende ntwa omwenge guno bagwagize gwayidde. Okyali mu kyalo nti ndi mu kirambula kati oba byebyo sooka onvugemu kati ate bya muzeeyi gyakutumya obyerabidde kale tuula tugenda emmoloka eno takituzisanga lwakashemerere kakati ate wano ogireese ku kyalo emmoloka ate yeetololera alaga nze asoose gituulamu kano ke kaaki munakyala aba mugezi
oyinza omugamba moddo y'emmoloka mpya ng'emmira abatuuze sooka kwetegerezo gaye y'omuziki kekakyako eyo gye yaliva kati egende eruddewo egende tulabe laba omukwano n'agamba nja kugoba ate n'okwetika nkusobola nene mwana gwe jja kunsulwa kimanyi nzitoanyo naye tombebba aya n'agamba nkusobola njovu teremererwa masanga pitapo wowe amwagala kyokka naawe nzirisiza nze n'akameme tekankuba kantujja kajja kuwona naawe naayera okimanyi ozitoya kuba nkwetisse kakati soka olindeko nedda oyagala kugenda akuntwaleko omulamu naye bambi togenda alinda kanzijje oyo kati gulazeewa ate guyinza okudda n'amapeera kyokka luli gwaleeta biriŋŋanya omubisi amwagala omulenzi we ne wamulowoozaako olowooza amwenya kiki oleese eki tondiisa enseenene luli wandiisa ensega naye nileka ndabeko enule naye kankalabe naye baby kawonya obulungi owulira akawoowo naggamba ekimuli ky'omujaja kiwunya okusinga ekyakatunkuma twala eri nagamba ondetere ku bimuli by'endaggo wagaana amutonedde lava etaliimu kutona tewera kati amutonedde ekimuli kyagundi ky'omujaja yaŋŋamba naye no bambi nagenda okutta kati deriki nga tajja wa mama enjo omanyi waliwo ensonga eyali endeese nafuna ekirowoozo atandise omunyonya funa omukyala we yakomawo okuva e Bulaaya n'agamba ateekeddwa olenga afunayo omukyala kyajjanga ekirowoozo naye era ng'omuntu anoonya omuntu obuvunanyizibwa n'agamba omukyala alina mujja ku kyalo gy'azaalibwa ate we nakyamaana okujja okubuuzaako naye ojja kugamba nti tewagezaako bugeza kuno munanga abakazi nga babaayo obuliddwa bubulwa ekyanzira mu mutima kale nafuna kananzireeka ne ŋŋamba okujja gyenzaalibwa ekyamuleta okuwasa ku kyalo gy'azaalibwa omukyala omuntu asobola okufuna omukazi omuntu olwaba amumanyi nga bwe tuba tukyadde nga aba amanyi amaka mwagwa kiraba kale nja kulayika ndi nkugerezaako ewangulikawo ese wabayo abaana ab'obwala abalonyi nze sikyalabako muwala ate naye ku kyalo kuno abawala nga babuze bawala babuze baana abaliko ku kyalo baana bato era nange nagamba munange abawala gyebali ng'amulagirira abawala gye bayinza obva maama nze abawala nga mbalaba ku kyalo kuno kwebali ate nga sibali wala kakati wuliriza waliwo omuntu gwe nnalabye nga ndaba omukyalo oyo ayina gwe yalabye embu kumbe gwalowooza okubanga gwe yali waliwo omwana wuno amulagala ava amuwalampiza ebiswa amulaba ali mu kifo kyakwesiima amulaze paradise omanyi abayembamu oli ayinza okulaga paradise n'akulagirako ne parasite kati nobanga oli mu buzibu eno olaba paradise ne parasite n'ofuna kale nno olina okwegendeza mu muntu omutuufu gw'ofunako omukwano bali eno laavu ya mu nsiko teriimu biiki teriimu kyennyanja kisiike yakwegoba kapa na mmese omukwano gwo weeguli tugenda maaso tugenda maaso nagamba jakukata kakodyo ki kano gwe omuwala agudde kyokka naye akava ku kitanda panga terinayita labe tabu omuwala abadde ki yamuyolerawo
ate nno maama olisi atamwagala kakati n'oluvannyuma lw'ennaku 2 nga ziyiseewo nindidde liki yemboloka eri ku kyalo agenda okujja jjukira yeegomba omuwala enjo ebya enda okujja aba enjo akuba eŋŋombe naye nga twawulira ayogerako ne maama wa enjo sitwamanya ensonga zino oba yazimwatulira ku muwala gwayagala oba kiki naye nga yaga alina gwe yalaba ng'ajja omanyi engoye zirimu ebikoyizo gamba fitting kale ono yesaze bumiimingi bwakumiima Kade? genda okujja wa maama ngoye zirimu ebika olina okulayikayo onoonya ekkoona lyo bakubiramu kwiraba eno katale yalimu genze kusalira bitooke sirina kagenda mu nsoko era alazeewa Kade? abeeno wuuwu genda omuyitaayita nga maama tamuwuliza mumerika nnyo oyo akava bulaaya banneekwese ekimere nga lwaki yandibadde amwekweka nga kyekola nga adda mu ntambula tugenda mu maaso neekwese bwekwese naye takitegedde ewakaano siwaggwa bantu naye okubanga tewali muntu n'omu ekintu ekyo kikwewunyisiza ddala kale nno kyatamanya nti famire eno yali eguddemu obuzibu era ng'obuzibu bwali buzze omuwala ono enjo alayika yali ayinamu ekizibu ekyamuletera okuzirika era tulengera oluvannyuma lw'ennaku eze2 afunyemu akangubanguba tuli mu ddwaliro Musawo? gyayita mu ssawo naye nga enjama Mama Angela. Gedo. Mama Angela. Kale. Baba siibudde naye ate musawo agamba ina bino soko mbuuliramu ayagala kusooka kubuuliramu maama Angela namune ogira ojalira kaawo musawo ng'aleeta maama Newe balo kulabirira munanga omulabiridde bulungi omulabira namune omwana mwe mujjanjabye wuliriza nnyo kale bagenza okebera omwana ono ng'ayinamu obulwadde bw'ensigo wangi kati bannanga omwana wange bagamba abalwadde b'ensigo bafa bufi nedda ng'amugamba munaye ekirungi obulwadde buzuuliddwa bukyali bakyayinza omujjanjaba ensigo neewona oba si ekyo okugimugjamu ne bamusaamu endala singa bafunye agigaba kuba tebaya nte bweba bayinza ogifuna mu kabuzi oba akaliga olina ofuna ddoona ate baddoona abasinga kwega bintu bya biwanvu awo ebyokulya bifunire mu budde mulina okumuwa ebyokulya mubenga mukwega buli kimu temutalina kubanga simanya buli ate munange omwana tomugambanga abantu amu okumanya nti alwadde ekitunga ekyo munda mu ye amanya obulamu buweddewo tomukanga so omulwadde gyakoma okwekanga kikendeeza ku nnaku ze yandwadde awangaala ne waba waakufa yandigendedde mu mwezi ayinza okugendera mu nnaku namuneeka n'akasente nga yena agambye olukaaga olwo lusigale n'enkyanja kweta 107 sente zakubaatisa munange kibakuwa kyonna lya buli fuba nnyo amapeera ogeesonyiwemuko kale naye oba olidde ebibala ebyo togezaako leka ng'ogaana okulya ffene lya nnyo matugunda gayamba si be bali mu kyalo ajja kumuliisa n'ensugga muyisaawo labike nti amujja wano naye nga tugenda mu maaso so nga twaga tumanye olulala gye biggwera mwala nga asiibuddwa Angela. Angela? Wamise ku ddagala.
kuwonya eki kati omusawo mufudde musiru eyagamba nti eddagala olina oddimira liggwewo eddoozi erina kumala kuggwayo n'olwokwowona kati gwe weewulira bulungi naye ng'okyali mulwadde kawe n'eddagala teyaganye okuddamu limira mira nesaakomira ddagala kyokka wekayampanna saaka Kujja mama. jukira tamanyi kituufu eddagala kiryamira kuba baaganye omubulira obulwadde obumuluma naye ng'agenda afuna olungubanguba ate eddagala amira lya layisi kuba obusente bwakusonda kasooli wuno tannatandika kuweeka bala atondayo ensawo awo okufuna akasente balina ekizibu ky'essente tugenda maaso atumanye lunaje ebiggwera awulira alumizibwa singa abatalabye ku mulenzi yekyo obulwadde si kikulu gyali tugenda maaso abaali wano Enjo mukwa. ng'ayingiddewo Abbas Kayongo original names Natedera kuba sina maanyi. Natedera kuba sina maanyi. Abana enchiraba. Simanyi kino n'amazzi olina matono mu mubiri. butalina mazzi yeefudde mu ssawo ate ng'akoma mu pittu n'adduka mu kibiina Nzija nkulabeko. mune mbadde eringa ate gwe mune baakugoba mu lujja woweeterayo giba miggo Mbadde nkuleetedde badde nfuniddeyo gwakagoogwa ofune ku mazzi katono ka. ale mujjanjabi katono kazira mu liiso amiina ne waba aleese gwa kiwuka nga ono yaguleese abajja kulya amwagala laavu erimu omulwadde w'ensigo Nze mbadde ndesemu ebbombo. maama omuluzi aguze nenete bomba mwana gwe simanyi nagaye genda olete muzuukizi tugezeyo kuzuukusa amazzi g'oligadde omwana oleese twagala muzuukize addemu omusaayi tunuulira nakugambye genda ewa simanyi muzuukizi gy'ali gamba ekigambo kyeweera ne mwana gwe oba weerabiddewo Kale. kati kangainete kale muzuukizi laba eddagala eririwo muzuukizi simanyi kaama kawutamu kweka deriki ng'akomawo kale byonna byogedde namunenga bw'obyogedde byonna mbiwulidde naye ensonga ono yamala n'agyatula nga bw'ayagala muwala w'omukyalo ono byoyogedde biyinza okubanga mwana byonna munenga bw'ogambye nti bw'owulira omutima gulookengedde awo situganye naye maama ebbanga lye mmaze mbadde neetegereza era nkoze gamba okunoonyereza naye nze neetegereza era kuno mbadde njagantwala omukisa enjo mukusabe mu butongole ayatulidde ddala yala kutwala enjo nfudde lwaki maama lwe bamugamba ekyokutwala enjo ku deriki ono ate meme mwekuba nangomwanange natunulanga kyo si kyangu kintu kyawunga kijja kuba kyangu maama atiddemu tugisenga ompaayo ok'obudde neisooka ompeemu obudde ndowoozamu sooka endowoozeemu ndabe naye kenyini n'omwana nenno mugamba mwana nye ate ekyo kifu ate ekintu kyekiganyi maama naawe omwana mugambe bugambi wali eri deriki yabalera era deriki ali siriyasi engeri gye namulera nayandere maama maye tajja kisanga muzo siwajja kubabuzeewo tasobola kugaana ajja kyagalirawo semanye kale mbitegedde naye kamala okulaba emmere yange mukiyonyi mama badde nina ebintu binezerewo nina bembadde nazo wali nayo maama nga tonnagenda mu bya mmere esooka ojje tulaye nga tukola ki mbaako byenkuwa tugenda maaso so nga aba Jamil Shuttles basic films bebasaponsa ba firimu eno kugikutuusa kubanga ogira mu pulinti yakabweti era kwegaliza ezimu ku firimu zetulina omwaka guno nga zo zanjawulo ku firimu z'abannayuganda ezituze tulaba tugenda maaso ne firimu eno era nga yakwatibwa Joseph Essence Jamil co-director Songa Beck co-producer kadi yamuwa omudidi aluwawo okulaba kuko omutwalo kaakano baleeteddeko akasente akabaako ekizike
Derek yakuwadde sente zino. Kati muli abirowoozo omwana mugambe. Kubanga ono naye sente aleese nnyingi we nazigira mwana ne mugaana agamba zivudde wawe nazimuwa mugambe nti oli yazikuwadde anambuuza zaaki nja kimugamba akuyagala ajja kuyomba mwana nga natabuse mwana maama yeebuuza ekyokola tannaba kukimanya naye ate sente tozeetaaga Angela yeetaaga okujjanjabibwa Katonda wange ntaasamba mbeera obuvumu obunyonyola Angela ekintu kino tamanyi kyalina kulera yasaba Katonda amuyambe amugumye amubuulire engeri gy'alina okukwatamu muwala we mubuulira bino era waabimugamba abikkirize kati yamuyita Angela mama omwana yenna omulaba yeesiga maama we Angela mwana wange munnange sente zino ziraba Derek yazikuwadde zaaki okusinzira we namunyonyodde ku kyobulwadde bwo namugaye ku bulwadde bwo n'akwatibwa bambi ekisa naŋŋamba kazikuwe abe nga akugana ebyeddagala batubanja eddagala sente kubanga akwagala maama sokolinde bw'abanga sente yazimpadde nga za byalaavu zimuddize omwana bulijjo yegomba okwata ku ketaana akawamu takakwatangako bakaleesa akagobye tamala gawaayo laavu ya ennule oli munoga mapeera n'amatugunda tuli ku kyamyaka munange olyo bulamu bwo omwana yeewuunyiza nnyo omusajja omukulu eyamulera be babambazanga okgenda ku ssomero basiiga ebizigo muneyo emyaka age is just a number omutima gw'omwami oli muto wadde mukulu mu myaka no maama anoonyeyo abaataano banne omuwala n'agaana oba nkole oba ngenda nzimuddize naye oba mugambe zanguddeko maama ne sente azaagala mwana sina gundi batusira luli asepulini tulina okujjayo gundi kati akaseerezi kaabo nkategeera naye genda kuleeta bano abavubuka mubamanyi kagwa mfuna banno jagale kaakati omuzeeyi bwe yamanya nti ebintu ebito we biri ng'asooka ajja abadde alina bakanyama bafunye awo emmotoka yasiraanye yeetaaga balina omusindikirako kati ate mu kunona bakanyama abagenda osindika mmotoka wabudde bwankuba emmotoka ziseerera kayagana jankuyigiriza nedda naye nagamba sooka onjigirize mukyenda kakati kagwa kati ebintu bikyuseemu mugende kunga ne banno bange musooke mugire emmotoka tulenge engeri gyevaawo ndabe nga mbasanga kale muzee amuyigirize eggaali nedda alekera amukute ne mu kiwato bakola ki omwana ono newe yaganye wano njagala kutandika njigire ku kaliya naye tonta bambi nenga mu bikata kumbe omwana nalyoka abinyonyolamu omulenzi awasonga be babagamba mbu bebweru babage twagala bebweru amuzalawa oli amuyigiriza gaali gwe omuyigiriza ki tonta naye naga esookere mukyenda ate lwaki kaakati esente zeyawaddeyo ate omuwala ali eri oli gwafaako tonta naye bambi jja kunsuula mu katunkuma wa Naalongo nga tudde wa maama baana bange mugire temumanyi bugaate obwo gye bwavudde maama ate Angela yeganye okunywa cyayi aliwa yali emanju eyo mwana ono oba abadde ki tugenda mu maaso nagambye firimu eno basponsors bayo be ba Uncle Jamil Shuttles ne Basic Films kati olina kola ityo ntolina kyotadde mu lubuto yamize eddagala tannalya kati mbuulira ku
kati kye nagamba ekyo kyakwawaziza ennyama tugenda okuzira emmere naye maama naye tobalirira banno ani gwogamba okwagala oyo omusajja omukulu kino kiri kyabulamu omusajja alina sente batubanja sente ku ddwaliro olina okujjanjabwa mwana wange va mu byekintu ekito okule naye naawe ekyo kirawulabi mwana ojja twala eri naye kano kalidde ku migaati ate bulijjo bakama emigaati bagirya ku sekukulu osindika otya munno mu kibira ko kali musindika naye gendayo g'omusajja tulina olya emigaati emirala kasuubira leero gyazze gyamunye enkyali egya bulubandi olowooza kalina sente ezisobola okujjanjaba weesibye ku ka enule tabiri muki kati ba tabiri mu lwaki osize kyayi mbu enule tabirimu kati situko jjonyekya jangu nnyo kyayi ngambye situko yitawa mangu wakwata mpola tebalina muleekaanira kuba mulwadde wansigo kaakati njagala olabe ono omwami wabula nno laava eno nayo nzibu omwami ono sebe yatandikidde eddala okububa okwaddala kyokka twayimirirako namola n'ayogera naye kuba ebintu by'okulabira abakyala ebyo byakoma dda wano nno we wali musajja muno wanje ono ma ennyumba ekyuma ng'ekiyitirirwa wawawawa mulinga omusula enkerebwe kyana kyalaalo omwana anjagaza ki musajja kyono kali kumbona abadde ayinako wava naye atya nazale kubanga amumanyi wa lugono yamutwala luli n'obuswanyu naye bannange omukazi kiki lwaki answazaswaza angattako atya akavubuka aka mugattako ntya ani gwe nagasseeko muva bulaaya wewe emmotoka ate kanyama bane omwana nsinza mukkiriza ng'ani gwasuzaawo asolera ku papula bya sementi maama tofa abantu gano basaana kukolwako nnyo kuba kali ali awo kireka n'ekikatalina ali ku munnaffe yeesibye ku mukwano gwange ono abeere nakani asula nga gundi njiri kandabe alinga ali mu mpuku sula mu mpuku mwana wa Yesu ku mwana w'abandi tubalina sente beesiba ku baana b'abandi sinaki ejo miggo ngamunya n'okuwunya Kayonga Abbas ye Henry tugenda maaso kati ninva bulaaya kikyazaako twatumanye firimu eno gye ggwera era nga bagiyita Beyond Desires kakali kagwa wuno embeera bwetyo bweri ku kyalo empala yambala bbiri kubanga eruuse ebituli bigaana okolagana kadi oyinza okwesanga ng'eri namu mu kiwata eno naye ng'ate amagulu mafu kati aba okitegeera ayambala bbiri buli emu neyamba ku ginne waayo abeeno wuuwu kadi nga talu kanzije manyi mwesibaaniriza mu nju beera awo soko ogire ku kino ekyakyaki kuba kalannami w'abagenyi abalala oli otya kakati kiki tuli awo tetulina buzibu ogezza effuba agamba nno lubuto naye nga oyambala n'okangamuko banga efitingi ekitegeera kakati kaggwa aliwo ekiriwo diru gyendeeta tebatuulira lindako ndabo babali mu kisenge diru zaaba ekibuga zirese mu kyalo kale oba oli awo nayi naabakuwa entuuka kakati kaggwa sembera kaggwa njagala obeeko kyomanya kiki wali okubye ku muntu njagala okubira omuntu bw'abanga abadde akongoja aleme kuddamu wadde okwaziirana wali okubyeko omuntu nga byenva n'agamba siriddamu zibba nnyo n'amaanyi kati njagala okubira omuvubuka ono naye we bakwata sikumanyi bakuwa ddiri kufana kuwona nze nkutumye ngenda kukusasula naye bakwata si nze nkutumye essebo saagala bya ceeke zikwe zange ziba za kashi
ebizike bannange eno deep teka sente mu sound teka sente oli mu kubalira wano okay okuba okubike kukuba muntu ongambye muwujje omwagala nga asesema ike kalusu oba abooge kamukukubire tibe bali okuba obukubi omuntu nani no balamu ensiripa yatwalira mu ngalo ng'empeera y'ekyalo nga bw'ogimanyi ono wuuno kakati no bamweweredde musajja wattu tamanyi ate bazze ewuwe ewaka ne yeewuunya ekintu kino kwe kakyamuletera okwanga awulira bubi kayo nga abaaso lino ne muzi tugenda maaso ne firimu eno obudde bukyali kakati omuwala ekyasinza okuleka kimwewuunyisa maama kwe kumutabukira ng'alina okulyambwa amira eddagala kyokka buli gy'amanyi ddagala lyamusujja kumbe lya bulwadde bulala maama teyamubuulira mbu alina obulwadde obulala singa yaŋŋamba nenkimanya kakati noono ye musajja omwavu bano bawulira balunkupe ebiseera ebisinga baliwo abantu kagaga katonda nti amunenze mu bwavu bwange yamponya endwadde ezo era kyovula abamu abalwadde oli agamba ezo ndwadde yalwadde ki mu puleesa ezo zabagagga teri mwavu alwala puleesa yaki anaalya ddi ku nnyama ey'amasavu emisuwa gizibikire tomunyumiza abamudoodowe katunkuma kwegamba oddawo nogaa ndi affe tulya bulungi kumbe gwe oli obubi owa katunkuma yaba ali obulungi teri mulwadde wa puleesa ng'alya nnyaanya na butungulu tebaliiyo tebakulimba kale nno omwana ono yagenda ne yeetuminkiriza n'alwala obulwadde bw'abagagga ate nga bbaawe bambi omulaba sooka najjukira ebiseera ebyessanyu bye baalimu naye mukwano gunyuma nnyo nga gwakayiringito ŋŋamba nga simunabangwala kati ezimu ku nkwala atandiso zifuna mukazi mulwadde jjukira yali bamusanga kya mu nkumbi mukanga nawe gwe va ku mukazi wange kyusiza eddoboozi bana bubaamu obwo bwonna obukodyo bw'omukwano yawa bumomenti mbulamu bw'otondawo nga munaakwagala tayinza bwerabira tugenda mu maaso bino byonna yabijjukira abalwadde abalwala ebintu moddulo oyinza ofundikira nga obulamu obufiiriddwa kale yalowooza mu ssanyu lye bayiseemu ng'alina omuwala kyekiyinza okuddako bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi byonna musajja atu yabirowoozaako omukwano gw'alina omuyitirivu eri omuwala ono ayinza kukola ki singa aba amwabulidde agenda kukola atya agenda kukola atya ku ssente zeetaagisa okujjanjaba kikyagenda okukola kaano maama wuuno vubuka ono yandalulidde omwana kati omuvubuka alaludde omwana takyampulira omwana amulalu omuvubuka bo kuba balina okwonoona abaana b'abannaabwe nze wange tajja mwonoona tajja kunyonoonera mwana omwana takyampulira mugamba akola kiri kuloga alina omuvubuka musajja alina sente ali otusubya kali nga takoma weewa henule ng'asooka ayitaayita enule henule taliiwo nga tayingira mu nyumba ya henule mwafumbira ekyoto kiba mitwetwe wali we wali ekirago kwasula bulangiti kyekyobugaga kyalina mu nju maama ng'asooka akirowoozaamu awo tugende mu maaso kakati alina byazze nabyo ng'asumulula kapapula bw'asumulula akapapula ng'ata iwa bunankani mu kikopo fakola pidikiro
maama ng'atabula tuzzi. N'agambye firimu eno ojja kuba ogifuna amatundiro ga firimu zonna mu Uganda. Wonna wonna ba ku Majestic ba ku Yamaha Center oba ku Zai Plaza ne matundiro ag'enjawulo naye batunda firimu mu ggwanga mu Kampala. Osobola okuleka ni weefunirawo firimu eno. Kamukulungire saagala mmanyiire balemeraalemera nnyo ku baana b'abantu. Nina deal. So some Eriko sente. Bisobola okusobola owulira. Soma deal mwana. Kano katabani ko mugenzi Petero. Kano kahenule. Akaluga padde sente. Tukakube. Ani yakuwadde sente. Akatubuzani yapadde sente. Wabula kukakuba. Okuba tukakube. manje kali kati. Sente mmeka ye. Tobuza sente nina sente. Kikyati. Amayo tuyita mwaka 8. Sente weziri. Weziri. Kaguyawo. Sede. Weziri sente. Kaliwo sawazi. Okwekaita kabula ko nawe kai. Kali ku kyalo. Saidi. Kyendabi. Wanaga mutuyo. Tunyiga ye. Ndo bafu bitegira. Obitegira mwana bitegira. Mugambo otya? Tawai. Kakati. Kayonde ni sawa? Si sawa. Kakati. Kano waliwo deal bye twagala okusamba. Deal. Deal kyeyo gye. Agototi. Naye kantu katono nnyo. Nina ulingana. Akadomola kateekawo gye tugende. Kati teke ate nga temumaze kugingamba. Akantu katono nnyo. Teka kadomola. Kidaffe nawa. Tofauti tugenda Kalina kudafuna. kange tebakabbe. Tebali asobola akabba wengi naawe. Ani akabba?
Hano baliwa. Nkampure wana amansanga. Omanya? Kayo kabo wana tukajoa kabo usati kafude wana tukajoa yangu kuseke kabo Nanda senyuta. Nule kuchanga ngana. Uruna agenda kusanga mbuliribwe. Na nebasi. Oba komawo sawa mmeka oba mmeka nzajja kumusanga mbuliri kuchanga ngana leero tugenda kulaba bwanajja nangobamu nange namwagala bannebake wenti bannebake asange wenti ajja kumwakola Mama, banange kiki tutawana kunoga ddagala. Lwaki? Tutawana ama kunoga. Dine ddagala lino kuwonyera osanga. Yonywako nawe we. Mama kyengenda okugamba tagenda kikkiriza. Kiki ekyo ngamba kingana kunoga ddagala. Mama oyogedde ki? Owulidde ki? Mama wawadde Henry obutwa. Nagambye ddagenda kati obadde oli awo gw'owulidde njogera ki? Mama wase Henry kale. Angela! Angela!